Sitole nalera igitwali nayo asudde omulambo. Bagusudde wa? Ku kitebe. Abantu nga baagala emirambo ekyawa. Abatuuze b'Obusuulipi n'ekitebe kya kanso y'e Luweero bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga emirambo ebiri nga bwe mulyango gwa yafeesi zino mu kiro ekikeesezza olwaleero. Wete ku kitebe kino nga ku mirambo kwe tukuba amaaso egibadde gisuuliddwa mu mulyakati ewatali kubaako we bayinza kuyita ng'abamu bakuŋŋaanya okulaba ogubadde badde ng'abakozi tewali n'omu abadde yatuuse mu kifo kino. Wano abakozi batuuse ne twogeramu nabo ne bategeeza nti nabo bakyewuunya okulaba emirambo egisuuliddwa wabula nga tebamanyi kiki kwe kivudde okulaba ng'ekikolwa kino kikolebwa. Giri ebiri naye tubadde tetunaba kutegeera bulungi nnyo wa we givudde era ng'abakulembeze we tuli wano. Tulina okwenyamirwa okubeera nti tufunye ekikangaba ku makya gano naye olw'okuba nti tubadde twakakifuna tufuna kufuna naffe kutegerekeka mu nsonga ntuufu lwaki abantu bakoze ekiko. Amyuka meya wa Luweero Town Council Nathan ayogedde amawulire gaabo gye gamusanze. Nga bwe tetuguddeko nange nfunye essimu bali natambulira nga ngenze na mu nnimiro. Ne baŋŋamba nti deputy batusuulidde emirambo ku ofiisi. Kwe kuvuga ne ntuukirawo era gigino ngisanze. Naye kino kimanyi kiki? Kivudde ku ki? Oba kivudde ku ki? Bamulemu ebyobufuzi oba temuli mu byabufuzi. Ebire byonna tugenda bitegeera. Bano babadde bakyali awo nga bakubagana empawa ne zireeta abakola ku by'okuziika emirambo mu Town Council nga kitegeerekese nti okugaana okusasulwa ssente zaabwe kyekiviiriddeko embeera okutuuka okuleeta emirambo gino. Okuba nti omuntu osobola okuleeta omulambo n'oguteekawo abakozi we bakolera kintu kikangaba ky'amaanyi. Tugenda gijjawo. Tugenda kugijjawo amangu ddala era ndowooza olwaleero ofiisi zingi obutabawo obutagwa kubanga batusuulidde ddawo wakati wennyini. Rogers Kakumba ne John Kalibala abakola ogw'okuziika emirambo gino okuva mu ddwaliro ekkulu e Luweero bwe batuuse bategeezezza nti si baakugijjawo okutuusa nga bamaze okusasulwa ensimbi zaabwe ze babanja. Difaazi akyaliwo nga buli muntu wa mitwalo 6 okumuziika eri kasasiro naye Difaazi bwe yagenda bano abakyala baatugamba babuwagumu kitundu buli muntu ne bakomekeza nga tubabanja kota nga sente ze tubabanja nnyingi ne batuuka ne basala sente zaali tubabanja bakoma nti buli muntu bamuwa sente mmeka emitwalo 3 naye nga tubabanja kikote wedde yali abanja emitwalo 42. Ekifo kyembadde muziikamu tosibadde kikyako. Ekifo kyajjula ekinnya kyajjula tulina ebiteeka. Ekinnya kyajjula kati ne we tubatwala tewali we tubassa. Ffe tubatwale waffe mu nnyumba mwe tusula tubateeka omwo. Baba tugamba kimu kasita giwunyirira mmwe. Zonna bazisasule lumu emitwalo 99. Abatuuze bategeezezza nti abakozi bano kye bakoze kigwanidde Town Council olw'okubayisa mu mbeera embi mu mulimu gwabwe. Kozimba wagidde olw'ensonga nti babakozesezza emirimu ne baziika abantu tebabasasula musaala gwabwe. Ekintu ekyo nze nange nkiwagidde. Abasajja abo kibagwanidde era ekintu kye bakoze bano abakozi kirungi nnyo. Tosobola kukolera bwereere okumala ebbanga eryo ng'ate section gy'okolamu yeeyo ya mirambo. Amyuka meya wa Luweero Nathan asabye abakozi bano babeere bakakkamu okulaba nga bakola ku nsonga zaabwe era ono yeetondedde abatuuze ba Town Council olw'ekyo ekituuseewo. Tetutuuseeko nga Town Council twagala okubeetundira mbeera ebaddewo oba waddewo bugayaavu mu nsonga bweti tugenda jjangulira okulamba tejja kuddamu. Oluvannyuma abakozi bano boogeddeko nabo era ne bajjawo emirambo ne bagitwala okugiziika. Bya kitongole ky'amawulire ekya Soul TV. Naye omusajja emirambo giwunya tegibadde mitreating okirengenderedde. Olabye nti abakyala badde beekutte ate wano e Buganda tetukikkiriza. Tetuuta omuntu takuwunyira kubanga naye yali muntu abadde muntu nga ggwe. Abatuuze abasula okumpi ne tetukkiriza wadde okuwandula wadde okuwunyirwa. Naye abakyala badde walaba nga bageze bwe baagambanga nti embwa lwefa. Era emanyibwa nnyini embwa dog. Naye kaakati abantu people Gijo bantu abantu abafa baawa
bantu bani bavaawa kiva ku baafa bafudde tebafudde keesi tebafudde kiki bafudde natural death bano baziika emirambo egibuliddwako nanyini gyo nga bulaba lusaze buli ddwaliro libeera n'ekifo omuntu yafudde nga taliiko babe nobody is claiming the body ne bafuna abantu ababaziika n'ow'e Kampala yali wafujjo nnyo eyaziikanga ew'e Kampala yali musajja munene ate nga mulabi wa mizannyo wabakayimbira drama actors twanga tuli ku Pride Theatre yapimanga abantu nga layini zijjudde nga yagala gula tiketi ye nga aguteekako bateekako kyomulambo agutwalira saze najja nga avuga n'apaakinga bonna ne badduka abali nagenda mumpe tiketi 5 n'asimbula n'agenda ene Kampala bagikozesanga ifujjo kakati naye emitwalo 9 Jennifer full figure emitwalo 9 lanchiyo bwogamba ogamba ndi Muhammad Nsereko yantute out for lunch ne bananga balala basatu nakusanga ne Junice Hard masasula sente meka kali babona kitundu masasula sente meka nze nalingeze kuwuta ku kyenyanja kitali kya boyiro nembasanga nimugamba nedda sebo byonna byozze account yaffe mutudde girls day out ebyo mbagamba nzera abasajja omusajja ntute out onyewo obucupa bwa bia bubiri akonyiga amatama mbubona kola sente zo wetwale out nzo tola mtonda bana ameni nambala twetwala out mwetwala out bana lero tuliye wantu emitwalo 9 lwaki musasula abantu abo va kweche speed era bambate baba sasula nina abasajja bali nefujo lebe mirambo bwe bagijeewo nefujo abasajja bomba wagira 100% babawagidde Jennifer yes nekasisi kigana gitukako abakozi bakasisi bagenda kuyola kasasi bamubunye kibuga baja kuleta embwa baleta embwa mirambo gifune basule mtukwa lwansonga ki kasisi omukozi n'abandi babakazi abo tebasasula abakazi bana abeera oluguudo nayera mukazi wattu mutambulira mu V8 emisala miliyoni 3 mulya ku Javazi temu shopping ye KCCA bakolera medical case dwaliga media bakolera ayero olugudo n'abange emyezi 6 alina okutwala omwana we ku ssomero omwana we mulwadde alina omujjanjaba ne mutabalowoozaako alina kwena kivundu basa abakazi abalonda emirambo mu nga gitambula babadde beera ne gujja ebiki ebifaadi embwa ekapa byonna buno bwana embuto zivuddemu ze basokola mu bana basokola embuto bambi ne beera nabana ababiyora babiteeka ku kimotoka naye abantu abo ne babanja emyezi 6 bakazi mwenga muni njagala mu edi namusabye appointment ngena mulaba ekyo kivuddeko abasawo benyinyini abasawo b'amalwaliro musawo adijja kwaliko musawo adijja ow'ekasubi kwalina kati andaba oyo nakatyo adijja babanja ne babanja emyezi 5-3 ozo mukazi yafuna sente mekeji mukwasa mukazi mukazi yafuna sente mazima yero babera malwaliro monga bakwata mirambo bakwata misai kada abantu bananga abakazi bakeera bana abeera nzibenginiŋŋaniddeko banange tembawana na polisi na amafuta govuga kada abanje emitwalo 9 abasinga tebalina policeman omumanyi kikano ka reflector ke basimbanga akobo katomero botomedde mu polisi mwoga zatomeranga abakazi ku ntebero odya yes tebabulina bakola ati their own risk ne mutabafaako ate bajja kiro kati bana batami baba mabala ne babatomera ne babayira emyenge abasajja abo n'abakazi balina ennaku ya mukesi sena na bechofa nga ayogera onalebo chofa nene nebuuza lukwago chofa namulaba nga ayomba namulaba nengamba ndi abantu babiri abayombye omwaka guno nempulira bulungi omu yali chofa ngagamba abakazi abo bafuna sente lwaki tembawa sente omulala yali minisita Kasaija nagamba nange enguzi etuyitiriddeko ntujja kakuba katambudde nnyo ku social media omukulu ali mu control nako kateeko naye kona ifo ku social media lwaki abikona nga tinatuukayo ati bisaawa yeno